school yajoyininga River Nile eyali bandi ezanya music. Bwe yava mu River Nile n'agenda mu Rwenzori. Bwe yava mu Rwenzori n'ajoyininga ekibiina kye bayita abafumi ekyali ekya Robert Serumaga, era nga yasembayo okuzannya omuzannyo gwe bayita Lenga Moyo. Bwe yavaawo mu mwaka ogwa 1977 n'atandika ekibiina kye bayita ASITA, African Social Theatre of the Absurd. Ekibiina ekyo yali musajja akyusa embeera, n'atandikawo ekibiina kye bayita Concern International. Ekyo n'akiggalawo n'atandika ekibiina kye bayita Impact International. Nga sinabagenda wala nate kansooke mbanjulire bannange bano nga bwe twatandika mu ASITA. Andi wano ye Alex Kaye, andi wano ye Friday Tesa. Bwekyo bwe twatandika nga tuli baana bato. Nze nayingira ekibiina kino ne muganda wange nga nina emyaka 12, era omuzannyo ogwasooka yali muzzukulu wa Kabangala. Omuzannyo ogwo nze ekifo kye nali nzanya mu kaseera ako nali nazanyanga akaana akawala, era nga n'enviiri bazisibye kawalako akakayire. Ono yali mwannyina wa Alex Nono. Nga tumaze okuzanya omuzannyo ogwo mu 1977, mujjukire ebiseera ebyo byali tukulembera Pulezidenti Idi Amin. Omuzannyo ogwo gwakwata abantu omugamba, ne Pulezidenti neewuunya kiki ekyo. Yatuyita ejjajjavira mu kiseera ekyo, baka tumuyitayo mutya simanyi, ne tumuzannyira omuzannyo ogwo. Yali asuubira tuguli politiko naye esanga nga naye gumunyumidde. Omuzannyo ogwokubiri gwe twazzaako yali engule ya Kamukukulu. Bwe twamala okuzannyo ogwo twazzaako omuzannyo gwe bayita ensulo z'amaziga, Springs of Tears. N'ogwo bwe twaguliriza twazzaako omuzannyo gwe bayita abalongo ba ASITA, eyali opera. Nagwo bwe twagumaliriza twazzaako omuzannyo gwe bayita opera Bakusimba. Ogwo nagwo nga tugumaze twazzaako omuzannyo gwe bayita Stop It with 11 Men. Ogwo nagwo nga guwedde twazzaako omuzannyo 30 Years of Banana. Abasinga obungi ogwo mugujjukira nnyo. Ogwo nga guwedde twazzaako omuzannyo Wonders of Africa. Ogwo twagutambuza kumpi kwetoloola ensi yonna. Twazzaako omuzannyo Excuse Me Muzungu. Mujjukira ekiseera Princess Diana we yafiira owa Bungereza. Awo twazzaako omuzannyo gwe bayita Princess Diana. N'ogwo nga guwedde twazzaako omuzannyo gwe bayita Akatambwa. N'ogwo nga guwedde twazzaako omuzannyo gwe bayita Amazina g'obwavu Kasiggu. Abasinga obungi gwe bayitanga Kasiggu. N'ogwo nga guwedde ndowooza mujjukira ekiseera ekya Chogamu. Alex yalondebwa okulaba nga asanyusa abagenyi bonna abaava ebweru mu kiseera kya Chogamu. N'ekyo nga kiwedde nzijukira bulungi, ndowooza ne muganda wange Senkubuga ajjukira bulungi Katolo bw'Amanga amaze okufa, ndowooza ewajjira omuzannyo Ceasefire. Ndowooza ye yaproducing omuzannyo ogwo. Njagadde okulaga emizannyo gy'asobodde okuproducinga mu bbanga eryo. Tulina bannaffe bangi bannange betuyise nabo
mu kiseera nga tuli ne Alex. Abamu balamu, abamu batufaako. Twafiirwa nnyo Fire Lutaaya kubanga mu 7 Fire Lutaaya yabeerangawo ku Blue Room obayita Amazon House. Awo twabeeranga ne Alex mukulu ne Fire Lutaaya. Era mu kiseera ekyo bwe twafunira mukyala waffe Nyonyi Ntono Juliet. Batubeera ku Blue Room. Njagadde okuyita mu bannaffe abatono abali mu kasiti yasooka eya gwa muzukulu wa Kabangala. Mu kasiti eyo asooka ye Alex mukulu yazanyanga mukulu. Addako ye Charles Gudu ya kitanda kyazze yazanyanga Sebijwandi. Addako ye Karugaba Posma yazanyanga obusugumu. Amanyi agamu nga kuyagalivira Abusadi. Twazaako Kibu Alpha Kibu Kakazibwe Raphael yenze kamwa kwogera. Naye abasinga obungi ze nali singa by'obuto bampitanga Toto. Era erinnya ebiseera ebisinga bannange bampitanga Toto. Bwe nali mu senior 1 nasinkanayo mukulu Charles Senkubuge, nesinkanayo ne Andrew Benon Kibuuka, nesinkanayo ne Matovu Joy. Olw'okuba nali nzannyeeko bwe baali bazannya omuzannyo ku kusomero ewaffe eyo bannonayo ng'andikaana kato Senkubuge nkwebaza. Nenzannya nabo omuzannyo gwe bayita Dance of the Forest ogwa Horace Oyinka. Naguzannya ndi mu senior 1 ne bakama bange abo nga bali ku senior 5 oba 6. Siyinza kwerabira Kakayire Menya. Tulina mwami Byansansa Kawaga Simon. Kulisenkubuge ndoza mujjukira bulungi. Oyo yagenda yazannyanga Rozio. Twalina Kanyike Edward yazannyanga Lwampama yali mwanyirawo ono. Tulina Mutebi mukyala Namutebi ne Kiguli Robina, abo bazannya ekitundu kye kimu. Era nga butuzannya omuzannyo ogwo mu karakitera mulimu abantu babiri. Show esooka ng'ayinza okuzannyisa omulala ne show ey'okubiri ng'azannyisa omulala mu kitundu kye bayitanga Bakyerumya. Siyinza kwerabira Omumbejja Kyamulabi. Tulina Moses Luswata abasinga mumujjukira yazannyanga n'ensolo ye Moses Luswata. Disani yazannyako ne Luswata bazannya Luswata. Tulinawo munnaffe gwe bayita Joseph Igwa Bukenya eyazannyanga nga chief oba omutongole mu muzukulu wa Kabangala. Bakaye sisters balinga basatu, ono ne sister we Beza n'omulala Nakanyike nga bayita Kaye sisters. Tulinawo omulala Mubiru John oyo yazannyanga Masabo Gattenganda. Tulina Juliet Nyonyi Ntono oyo nga mukazi waffe. Naye ate mwebaza tulina ekiseera kye twatambula tugenda mu America tumalayo emyezi 11 yasigala ne twasanga producing omuzannyo gwe bayita Esther. Ate nagwo twasanga gukutta akati mukyala waffe nga ya producing. Tulinawo Friday Tessa yona ali wano. Twalinawo Night Nakazibwe yazannyanga Namukadde. Abo be basooka nga tutandika ekibiina Asiita. Tetuyinza kubeera Frida Sebalu, Mutebi Lawrence, More Mukasa, Robina Kiguli, Victor Nabukalu, Diana Nantale oyo twamuyitanga Ensagala. Tulinawo Renard Ondu yazannyako nga Walumbe nga tuli naye mu kibiina kyaffe. Renard Ondu yali stage manager wa National Theatre. Naye twazannya naye mu muzannyo Engule ya Kamukukulu. Tulinawo David Seruwaji twamuyitanga Wojjo. Tulina Juliet Kyazze, Angela Birungi Narubega. Tetusobola kwerabira Philip Luswata
ndowooza waali bannange oyo memba wa Impact National. Tulinawo Rogers Masaba, oyo muzinyi ndoza muyita Sabo. Tulinawo Fred Kanakulya kati ali California ye Canucks. Tulina Patrick Birungi, PK Bossa kati akola ku radio Akaboozi. Tulinawo ne Michael Kisenyi naye akola ku radio Akaboozi. Tulinawo Bob Tamale yazanyanga sitaani mu muzannyo ogumu bwe yagumala okuzannya n'agwa eddalu. Tulinawo Margaret twamuyitanga Bagogomba. Tulinawo Katana. Irene Wanyana mulabyeko wano bannange abaddeko wano nesimulabako. Tulinawo Nanjobe Sala Lindo naye abaddeko wano ne Agre Sempala. Sala Lindo wuuyo bannange imuka yoyo n'abalala bangi abayise mu mikono gya Alex Mukulu. Kuno kwebaza omuntu yenna ayise mu mikono gya Alex Mukulu tasigala kyekimu aba mwawufu just because of one thing. Atuyigiriza ekintu kye bayita confidence. Buli muntu lw'obeera confident tolemererwa. Nebaza abantu abasigadde nga basigala mu theatre nga Matov Joy, Andrew Benon Kibuuka, Siasa Senkubuge n'abalala bamufaana. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emito gyetaaga okukwatibwako. Theatre kintu kya njawulo kikutwala w'obadde tosuubira. Ffe twatambula ensi yonna just because of art. Era mbasaba buli alina ekitone akikozese mu ngeri esinga okuba ennungi. Toyina tojja kutuuka, toyina kyotajja kutuukako, na buli kiweegomba ojja kukifuna. Mu kaseera kano nze ndi muwandiisi wa bitabo. Oyinza okugenda mu bookshop ziri wano mu Uganda, waliwo ekitabo kye bayita Ekyalo kino kikemo, nze nakiwandiika. Senga w'abaana bange nakyo nze nakiwandiika. Waliwo ekitabo ekirala kye bayita Bakataligirya kifuluma mu Desemba omwaka guno. Mu buufu bwe bumu Alex Mukulu mbadde nzija wano tubeera naye etusula ffenna ne tunyumya. Omuzannyo muzzukulu wa Kabangala n'engule ya Kamukuukulu yabiikwasa n'aŋŋamba biwandiikemu ekitabo. Bannange omusajja ono yeewuunyisa. Mu buufu bwe bumu nga tutegeeraganye muzzukulu wa Kabangala n'amukwasa ate ono naye awandiikemu ekitabo. Ekyo yakimaze. N'ekyaffe kijja. Mbeebaza okujja mu bungi bwe muti okuwerekera Alex Mukulu. Alex Mukulu omulamirembe.